Abebembezi ba disitulikiti ya Lyantonde baheruka okukwataho na munonga ahari abo bariyo nibongera kutahirira ebisharara n'obuturabe turi omu bwire bw'ekyanda. Buli bwe tutema emiti tuba tuziyiza amazzi okutambula obulungi okukka mu ntobazi. Emirandira gy'emiti egyo mugiraba gikwata bulungi amazzi ne gagenda mpola naye nga tegadduka. Muwulidde bannange? Twareba hari ejejo nereka kera aza it's a gazetted wetland area. Konka abantu abamwe bakiza bagira bata bajirumba bariyo bagira bata bajenkurosingire bariyo bakikozesa ku Aitirigambira kugira abebembezi amaka garengire omuri bibiri nigo getoriire orufunjo oru. Bakahinga enyanya bahinga emisiri bakira kibogisi nangwe ebizu byone murukurura kumuyo kumuya ababo busira bo batureti district yambi Lyantonde eno mwaze gwe kusoso kulaba ebizu byayo ngayo ebizu byayo musana gukusuka ube bisara byetufuna mwe kuba biki bitono okusinga ebyo musana disinze nsaba tebyetagana kulwawo abantu okubeka kibandi mpaka ku kitindo bekolemu omulimo bwe kiba kyetagisa akabiina tukole ki kikole ekibiina omukulu yayo kyogedde mukulu Joseph ife tulina okubanja butono ebanja byaffe bitono twakulaga tu abantu baziba bagani enyanja olw'okusaba ekisaalu bw'obala meters bagamba 10 kubanga kikyali masale n'omulimu guno okutambula ogw'ekitimba kubanga yo abaawo abajja kyosobola okukola balina okusimba ekitimba mu area yaabwe. Najjukirwa nti Lyantonde nga district tuli mu Victoria Benson era nga tuzolwayo okuleetera abantu omusomo okumanya ngeri ki gye basobola okukumamu obutonde bw'ensi naddala mu lutobazi era nga kivudde ku reports ezijja mu kuva abantu ab'enjawulo olw'okuba nti abantu badde bayingiridde nnyo olutobazi. Amakuru aga gaashakwa Sande K. William.